na buli kati bannayuganda abali concerned okuva ebule n'ebweya batandise okwebuuza ebibuuzo ku mayitire ga omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Olunaku lwe twalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi badda mu maka gaabwe emagere, wabula wayitawo akabanga katono nnyo amagye ne police ne bakola deployment mu maka ge, ekimu ku byali bitegeeza nti baali bamutadde under house arrest. Ekiro we bwaziba gwe ssebo oba nnyabo atulaba, amagye gagezaako ku breakinga okuyingira mu nnyumba ye, wabula mu kuyingirayo tebaamusangayo. Nga abakulembeze okugeza nga ba MPs bali eri mu kulwanirira buwanguzi bwabwe, abalala bali mu kuzina mazina, abalala bali mu kujaganya, ate ye mutabani we Solomon Kampala omukulu yavaayo n'atandika okukubwa emiranga ku social media ng'ategeeza abantu ku nsonga oba ku mayitire ga taata we. Yakola post eno ennaku z'omwezi nga 17 ng'agamba nti still have not yet heard from my father and the National Platform President candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine and my mother Barbara Kyagulanyi. Police and military have conned every inch of our land at home. No one is allowed to move into the residence to see if they are there. We are very worried for their safety. The entire neighborhood is under curfew. Nobody is allowed to move out of their houses. The military have taken over the entire area. Wake up, Uganda. We have been sleeping for too long. 40 years under an illegitimate rebel with an thirst for the power as our president. This will only end when the people stand up for themselves in protests. No one can help us but ourselves. Ye post Solomon Kampala gye yateekayo. Now, wayitawo ebbanga tono nnyo era nga tewali nkyukakyuka ku mayitire ga kitaawe, Solomon Kampala yavaayo n'akola video ku mukutu ogwa X. Era video eno yavaayo n'ategeeza eggwanga ku mayitire ga taata we ng'amaze okukola okunoonyereza okumala, yavaayo n'ayogera ebigambo bino. Solomon Kampala yayogera bw'ati, katuwulirize tukomewo tovaawo. I have received some information that amidst the raids, my father and presidential candidate Kyagulanyi Ssentamu was able to escape from the military as they were breaking into the home and destroying all the property. But currently, at this moment, my mother, Barbara Kyagulanyi, is still under house arrest. No one is allowed to come in. She's not allowed to get out. The situation is still very unsafe. I have received some information that amidst the raids, my father and presidential candidate Kyagulanyi Ssentamu was able to escape from the military as they were breaking into the home and destroying all the property. But currently, at this moment, my mother, Barbara Kyagulanyi, is still under house arrest. No one is allowed to come in. She's not allowed to get out. Alright, oyo Solomon Kampala ng'ategeeza ensi nti yamala n'afuna amawulire nti taata we bazze okumenya tebaasobodde musanga mu nnyumba. Kiba kitegeeza nti yabadde yamyansizza dda. Bwe twayogeddeko n'abakulembeze abamu bategeezezza nti yes, tewali yayogeddeko naye era n'essimu ye yagiggyeeko. Era bano ne batutegeeza nti essimu yabadde alina ogiggyako because kyekimu ku bintu bye badde bamutrackingirako. Era twogere essaawa zino ali mu tukayita kati olulimi lw'abannamagye. Abuze tosobola kumanya waali era oyinza omwekanga obwekanzi ng'akuli mabega. Now, yagezezzaako okwogerako bo contactinga some media personnels abali international era ku mukutu ogumu oba yabadde TV ki ne bagamba nti yagambye nti gyali but he's trying as much as he can to keep safe, to stay alive because there is information nti omuntu omu mu magye nga mukulu
ayagala kubanga amukolako obulumbaganyi oba oliawo okutwala obulamu bwe. Now ekisinga okwewunyisa nti na buli kati bannayuganda bandibadde bafuna nnyo moral nga bakulembeddwa abakulembeze okudimandinga omukulembeze waabwe, naye even up to now abakulembeze bakyali bize, bali mu kubanga babanja kalulu kaabwe, abamu bali mu kubanga bateekateeka pate zaabwe. Secretary General oba Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Rubongoya avuddeyo ng'akozesa omukutu gwe ogwa X olunaku olwaleero n'ategeeza eggwanga nti agezezzaako okureachinga out mu maka g'omukulembeze naye alemeseddwa okuyingira. Mu post gy'atadde ku mukutu gwe ogwa X, David Lewis Rubongoya agambye atya? Agambye bw'ati: A short while ago, I was blocked from accessing our President, His Excellency Bobi Wine's home at Magere to deliver foodstuff for his family, which remains under house arrest. #FreeUganda. Bamulemesezza ogendayo. Ekitegeeza nti tewali akkirizibwa. Abantu abamu abasenga ku kyalo Magere be basobola okunyumiza embeera gye baalimu ennaku z'omwezi nga 15 ekiro kussa 16 ne 17. Magere newe yalinga mbuzi ne bagirabanga esala baali bagenda gikuba kibooko esigalawo zikwate ettaka. All that kunoonya Bobi Wine. We are also still asking ourselves, how did President manage to escape all that deployment that was in Magere? Basebo ne banyabo deployment yali yamaanye Magere. Naye it is not the first time Bobi Wine escaping this deployment. Mbibagamba njala mbiwulire. It is not the first time. Mujjukira we twali mu protest y'okusimba ebitooke. Baasibira Bobi Wine ewaka under house arrest. They were so surprised ng'omusajja ali mu taxi. Omusajja yali mu takisi. Baba bakyali awo ng'ali mu kibuga wakati asimba, ali mu katala alya mmere. That is Bobi Wine. Ebintu bino byonna ebize bibeerawo mu nnaku zino essatu. He had prepared for them because abadde nga ajja abagamba nti akimanyi wanaamala olonda bagenda musibira mu nnyumba. Era nagamba bannayuganda newe mba siriiwo mukole kye mulina okukola nga bannayuganda. Abadde nga atugamba akimanyi tugenda wangula ne tebagenda tulangirira. Right now it is unfortunate family omukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi akyali still under house arrest. Yo omukulembeze tewali amanyi ku mayitirege. Tetumanyi oba yakwatiddwa wabula security forces zigamba nti tebamuyina. Bwe bagenda yewuwe tebamusangayo. Era ng'akozesa emikutu gye. Olwamalo kimanya nti bamunoonya bassebo ne bannyabo n'amyansa yadduka. Olwadduka n'ateekayo ebifaananyi n'ategeeza eggwanga nti abasajja basazeeko ewange babadde bagala kunkwata naye nziruse. Era mu statement gye yakola yavaayo n'ategeeza eggwanga n'ateekayo n'ebifaananyi ebiraga nti abasajja babadde balumbye ewuwe. Tayitera nnyo okwagala kulimba nsi, yateekayo ebifaananyi n'alaga ne feesi z'abamu. That is one of the gentlemen abaali bazze ewuwe. Yateekayo ebifaananyi by'abantu oyo wa Uganda Police. N'ateekayo n'ono bamukwata nga ali mu nnimiro. Waneeno bakulaga abagye nga gazze ekiro. Eno yali camera one of his cameras at home. So ye embeera eyaliwo gwe ssebo bannya batulaba olunaku olwo lwe baakwata omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mu maka ge e Magere. That is what exactly happened. Thank you so much for watching. Endeavor to subscribe, tap the bell, share the video and leave a comment in the commentary section. Tukwatagane later on.